abamanyi bagamba nti nikah yataallaqu alayha al-ahkam al-khams enamuleze emirundi etaano zonna kweziri ku nikah. An-nikahu yataallaqu alayhi al-ahkam al-khams yani bi'itibari al-ashkhas okusinzira ku bantu okulamulwako okuwasa. Abamanyi bagamba nti okuwasa kulamulibwa munnamulibwa ttaano era ez'obusiraamu al-ahkamu taklif oba al-ahkamu taklifiya. Wajibun opposite yakyo sunna, haramu ekiddako ekitono kyakyo makruh au mubah. Al-ahkamu al-khamsa amateeka ataano gonna gakola ku nikah. Yani qad yakunu an-nikahu binisbati shakhsin wahid harama wa binisbati shakhsin akhara wajiba. Okuwoowa kusobola okubeera atandike na wajibu ku muntu omu. Amateeka ag'emirundi etaano gonna ag'obusiraamu gakola ku nikah. Nikah eramulwa etya? Eramulwa enamulwa ttaano. Waliwo omuntu omu basobola okugamba binisbati hadha arrajulu annikahu wajibu lahu, okuwasa kwa tteeka kwoyo. Limadha nakulu wajiba lahu? Liannana narahu yataraddadu fi shawari'i, tumulaba dingana amakubo yetooloola abeera n'abantu bakwatakwata mu biwato beesibye obulipo tetumutegera mu buzikizazikiza okwewulunta ate ne sente azirina ate n'ennyumba agirina. Kati we tugamba wajibu akuba obusimu bwafuluma wabweru bwalinnya waggulu ku balukoni bwajjamu essaati yenna nemulanga atuyanye bwe gundi kiki ekikoli ku muntu. Kati wewe tumulanga ali mu hadhi taharrukat mugagwe okuwasa kugwe kwa tteeka era bwe batowasa ne imaamu asobola okukuba kibooko ngako yakubwe kwa hiyo twaitawasa ati yewulunta yebuzaabuza abeera mugundi la. Kati okuwasa kubeera kwa haram manya wajibu kuye liannahu aina alqudratu ala alzawaj alqudratu almaliya walqudratu aljismiya. Aina amaanyi mulamu bulungi n'akasente kakola ki akaina. Abavubuka bangi babeera mu embeera nga bakyasaaliisa gwe owase kugina emyaka olunyumya ki tupapa kuwasa oguba ki ng'ate tuwasa bagala kusooka kubeera awo bwe batyo beebuzaabuza emyaka paka bwe yingira 48 wewe wuwase n'emyaka 25 owasa ki ya akhi olina kuwasa ma binisbati hadha arrajulu okuwasa kuteeka ku ye kubanga indahu bait wa indahu nafaqa wa indahu alquwwatu aljismiya wa almaliya oya okuwasa kubeera kwateeka ku ye. Wa amma al-insanu al-akhar qad yakunu an-nikahu binisbati hadha ar-rajulu mustahabba. Omuntu omulala okuwasa kusobola okubeera kuli sunna ku ye. Lwaki? Najiduhu indahu al-qudra, ayina obusobozi, indahu bait, ayina ennyumba, indahu amal, ayina omulimu, walakin la yamiru ila an-nisa wa yamiru ila al-ibadat. Ngate ebyabakyala tebimumala biseera ebisinga ibadat, yagala kusinza Allah tayagala akhi nga ne bwemugambe ebyo akhi tombulire katuga okuwasa kuli sunna. Lwaki sunna? Kubanga nabbi sallallahu alaihi wasallam ayagala umma ye ebeere n'abantu abangi. Tazawwaju alwaduda alwaluda fa inni mukathirun bikum al-umama yawm al-qiyamah. An-nikahu min sunnati faman ragiba an sunnati falaysa minni. Nabbi sallallahu alaihi wasallam ayati ahadith ezo zonna abakubiriza bash ya ma'ashara shabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj. Omu ina ayina obusobozi akoleki awase. Ana atqakum lillah wa alamukum bi. Nabbi nze mbasinga okutya Allah ate nze mbasinga okumutegeera. Walakin yagamba nti asumu wa aftur nsiiba n'ensiibuluka, aqum wa arkud nyimukako ekiro n'okwebaka n'enkola ki nenneebaka, wa atazawwaju nisa mpasa neki abakyala.
kati sunna tumuletera obulungi obuli mu kuwasa kuba ye tabyagala asula naye obusobozi obulabira omukyala abuyina ne sente aziyina ne motoka ayina nyumba ayina buli kimu ayina naye tayagala byabakyala tayina naye nga mulamu kati tumugamba obulungi obuli mu kuwasa kwoyo kiri sunna si kyatteeka kwoli njawulo kyeriwo wakati wono n'oli oli owagusikagaye busimu bwakiro al awalu la yamtaliku au la yastatiu an yahfadha shahwatahu tasobola kukuuma shahawa ye bwagazi bwe tasobola kukuuma bwagazi bwe oyo asoose naye ate buli kyonna kyonna ekitagisa okuwasa akola ki oyo okuwasa tteeka naye ono asobola okufuga shahawa ye tayagala bintu bimusumbuwa byajangu nkwekule tayagala naye ate sente alina kati binisbati hatha rajulu okuwasa kubeera sunna oba mustahabba naam kati ate okuwasa kusobola okubeera haramu ku muntu ma huwa hatha rajulu alladhi yakunu nikahu binisbati huwa harama ani oyo okuwasa kwe kuyinza okubeera haramu rajulun inin omusajja yakola ki omusajja yatomerwa endiga kibe kiri omusajja yatomerwa endiga kati ate n'ensimbi tayinaawo n'omulimu tayina n'ennyumba tayina kati ate agaseka Ibulayimu noonyeza omukyala omukozesa eki la nedda ssebo tugamba gwe ssebo tokola ki okuwasa kuli haramu toyina bikola okuwasa kuli haramu aparatasezi toyina gwewummula okola ebirala genda okuba ebbulooka genda ozimbe ennyumba ovuge amamotoka go weeyagale oli ebyennyanja buli kimukola naye ebyabaana babendi biriki biri haramu wakadhalika binisbati aidan rajulun darabun linnisa yani kathiru darb musajja akuba nnyo abakyala amubukira namukuba tayikooni namugjamu eriiso naye mama ati gyokyasaaga oli yavudde wano yanobye yagenze muggyemu eriiso nedda toddamu kuwasa abaana babendi bakugjamu maaso bakumenya mikono kati omuntu nga akosa abakyala abakosa abakuba ayinza okumumenya ayinza okumutta naga nti nzina akatta abakyala aba gwenjogereza oli wakuna kati gwewulira ekyo nowayo omwanawo kati binisbati hatha rajulu azawaji yakunu haraman alayhi okuwasa tugaa tukuli haramu kugwe kubanga anta tatadararu binnisa abakyala obakosa kati oyo okuwasa tugamba kuli haramu oba rajulun masjun rajulun huwa fi sijin musajja ali mukomera obulamu bwe mwonna bamusalira nebamugamba ojja kubeera mukomera emyaka 7 kati nagamba munoonyezeyo ekijujulu ekyaki kyaki ekijujulu kati oyo ali muhimu omuntu yenna ayina ebimusobozesa okubeera ebimulemesa okubeera obulungi n'omukyala okuwasa kuye kubeera ki haramu ate kusobola okubeera makruh eyo hukumu nayo ndala okuwasa kusobola okubeera makruhu ku muntu twayibu kutya rajulun indahu quwwatun jismiya walakin laysa lahu maalu la yastati'u an yunfiqa maala lizawjatihi omusajja ashahawa ayina amaanyi ayina mulamu bulungi naye tayina wadde ekuba ennyonyi empeke tayinamu kasente wadde tayina wasula okiraba ne wasula tayinaawo naye omusajja ayina empisa tugamba okuwasa kugwe makruh okutamwa butamwa tekuli haramu naye kukyatamwa ogira olindamu kukyatamwa omwana wabendi yabamusuza waggulu nganjiibwa ku bbaati toyina ogenda suza mwana wabendi toyina kasente kagenda kukola ojja kumutambuza ngaebigere babasanga ewandege yamuvudde nemutambula
mugenda wanno tweyiiya nedda teweeyiiya na mwana wa bendi gwe okutambula n'omwana wa bendi omufuule enkofu omutambuza n'ebigere paka wandege yamweyiiya tewali